wano bwe batukwatira omu yayina muntu abasigadde bayina miigo mu ngalo naye nga tebayambadde masiki kati masiki Kwanza kama tuweka kama footage wa kamera simu yetu. Nakutte mbisu biki ebyatuukawo? Twatuuka nti kati ne batuyimiriza nga tumanyi oyo checkpoint baali basajja bana nga bayambadde uniform w'amagye yalimu bitakataka bya green ne bagamba stop kati nga tulina kuyimirira anko nga ayina kuyimirira kati we yayimirira ne batugamba mbu omundu yawe ebuze ne tugamba ate emundu ebuze ffe ate n'emundu bitukwatirako na instead nga ne bagamba bali kuwagala ebisumuzo bya motoka n'agamba no ne bamugamba okay let's go where to the police kati anko yalaba let's go to the police n'agamba it's okay let us go kati aba asitatinga motoka bagimujjako nze ne basooka ne bansuula eriwo ku side wansi naye ne bakola ki ne bamugjamu ne bamuza mabega waki wa motoka waliwo amenvu emabega w'emmotoka naye n'agamba bannaye mutugambye tugenda polisi ne bagamba musirika ate tugenda abakuba ne batusitula ne batutwala jesi tutamanyi twawetera wano ku kyaki wano kino ekigudde kikirira manga sikimanyi mu kaseera ako ne batugamba muteeke emitwe wansi nze nali ŋŋaanyi omu n'ajjayo ki n'ajjayo akambi n'agamba ngenda kusala obulago tukasamuya ne balaba nga nze ndi mukolekaana nnyo kuba anko baali bamuzinze bamutadde wansi ngenda kusituka bwe nti ndaba babiri bayambadde masiki ate bwe twabasanga tebaaliko mu masiki kuba baali mu uniform abamu balinamu bateekako ne gundi ne raincoats za poliisi nga bawandikako mabega ne kofiira za poliisi kati niŋŋamba bannaye bali kututwala wa wensitamanyi oli n'ajjayo akambe n'agamba ŋŋendamu kusala ne tutuuka awantu nga wali nzikiza ate forest ne banzijjamu ne banteeka wansi ne batandika okunkuba ne ntandika okukaaba oli n'agamba wampadde nakusabye esimu yo n'ogimba
naye mugaanidde ku ziwaliti. Lwaki mugaana ku ziwaliti? Ne bakuba anko muvumbi nda pocket ne bamucekinga. Simanyi kye bajjamu kuba naye siri kusobola kulaba. Then nze ne bakola ki? Bwe basumulula waliti bwe bati ne bajjamu ssente. Bwe bajjamu ssente naye ngamba mumpe waliti yange kuba erimu national ID n'eddagala ne balikwata omu n'alisuulayo. Kati omwe yali ali kunkuba n'agamba mune oyo muleke omulaba n'eddagala kiyaka mulwadde nnyo agenda tufiirako wano ate kaseera ke tulimu ke kaseera wano wabi nnyo poliisi eri kumpi wano. Ne neebuuza ne ŋŋamba poliisi oba eriwa wano. Mangu ago ne banyingiza mu buttu ne banziba omumwa nga sikyasobola kwogera. Ne bansiba emiguwa ne basiba buutu eyo. Kati ako mu kaseera we bavuga awo kati saawulirako oba anko waayogera biki. Kati we twatuuka ate awantawala ne banzigyamu ne banteeka mu kinnya ne bangamba tuyinza n'akoleka wano. Nenkuba keera neŋŋamba munyambe ne bankomya ate ne banteeka mu buutu. Ne banteeka mu buutu ne tujja awantu. Kati poozi abadde bayina omuntu omulala ate naye gwe baagala oba kukwata kuba nalaba oli akuba ssimu nga bayina amasimu mangi bagakutte mu ngalo kyakaga abantu. Kati oli n'agamba muve muno mugende mu lusigula oli omuwala mumuleete ne baleeta omuwala omulala mu mmotoka yaffe. Kati bo ne beeyongera awo we nakoma kubalaba. Kati omuwala oyo we yajja nga sisobola kwogera biki nayina kapeeni mu ngalo n'akapapula nemupandikira omuwala oyo nemugamba here we are in danger. Nemugamba go nearest police station or LC1. Nemugamba but you wait for a border which pass then you jump over. Border we yaja yenaabuuka ku border namugamba kutwala wange ndi kumuwoya ali mugamba kutwala ati ntwala ka police station kwonna gye kali. Border n'agamba ogenda kumpaayo sente mmeka? N'agamba gwe nkugambye ntwala. Namutwala ne bagenda. Ngenda kulaba abasirikale bajja babiri. Abasirikale abo kozi omu OC station sigimanyi batugamba oba it is Masindi police station ne bajja OC ne bajja nabo mbu bagezeeko bagulewo buutu tewali ngeri. Naye nga bali kundaba olugoye lwonna luyiseeko omusaayi nali mu free dress ya pink. Kati omusirikale n'akubira OC we seta OC nabo ne bajja neki ne bajja n'emmotoka yaabwe ne bajja ne batekinga ne batunuulira wali omuggo gwe baali basuudde asayiti we baali bali kulwanisa oli okumugjako boosi oli omugjako emmotoka bamuvugira emmotoka bagende. Kati ewe OC n'agamba nti naye kati tukoze tutya okuggulawo ono. Kati oba bakubira omusirikale naye omulala n'ajja ne bajja ne banzigula. We banzigula nentandika kubeerako nga nyimirirawo naye nga siri kwewulira bulungi. Bagamba tutuula ku gundi ku mmotoka eno tugende Seeta. Kani mbagamba kati mmotoka egenda kuva wano etya mmotoka yaffe. Ne bangamba tugende tunyonye wa breakdown. Ne tugenda ne tunyonye wa breakdown. Wano we batukwatira omu yayina muntu abasigadde bayina miigo mu ngalo. Naye nga tebayambadde masiki. Kati masiki
waliwo oli omukyala. We start. Peter Christine Nenbo Godfrey Wayengera brother Ngomuto yafudde jjo naye porogaramu tugenda kutwala Kirinnya Church of Uganda St. John Church of Uganda service okuva ssaawa 4 then tumuleete Nsuubi ku ssaawa 9 bwe tunaamalawo nga tumukomyawo mu maka ge then ku Friday tumutwale mu St. Andrews Embaale then after there tumutwale mu maka ge e Bugema bwe tunaavaawo ku Saturday tumutwale Bwalasi mu kifo kye bayita Bwakooli gye tugenda okuziika ku Saturday. Yes, bategezezaako. Yes, tubulirako wasembeyo okumulabako like yesterday on that day yali agenze mu kyalo kolaki? Nze sibeera wano naye nga yadde agenze mu kyalo kuziika. It's like on the phones yadde agenze mu kyalo kuziika. Nze yava n'akomawo n'alyoka agwa ku kizibu ekyo. How did you get the... Who communicated to us, but they had also communicated to him. Saba poliisi egezeeko efune abantu ab'omusi because tetumanyi nsonga ki badde brother wange tali mu bya politics tali mu ki kati simanyi nsonga ki eyamusiiza badde tuyisaba poliisi etuyambe efune abantu abo. Kiki omuyimirizaamu mu bulamu bwo mugenzi? Brother wange abadde muto wange naye nga afaayo nnyo. He was a caring brother. Ekyo kyemumanyiko nga n'abaana baffe bamunyumirizaamu. Omugenzi abadde muntu mulamu, nasisinkana naye Mbaale mu kanisa n'afuuka mutabanyi wange ne tukulira wamu. Nze nayingira ekkanisa okwatula okulokoka 1909 bano abaana nabo bwe batandika okubeeramu. Tukulidde omwo tuyimbye mu kwaya tusabye wamu okutuusa lwakula n'amala okusoma n'omukazi naye abadde mu kyaki Embaale. Kati bwe bakula bamaze okusoma ne beefunagana ne bafumbirwa. Omulenzi ono n'afuna omulimu okusooka mu Compassion n'atandika okukola naye nga bw'owulidde ono bw'agamba Godfrey tayomba. Ebyensi sibitegerekeka tomanya yalinnye oba kagerekaani naye tayomba tavuma era bwe mubanga muli mu meeting mutudde asiriikirira tayinzaga nti gwe kyoyogedde kikyamu wabula agamba nga byonna biwedde oba twandikoze bwe tuti. I've never seen him say you are stupid. I've never seen him angry with anybody. So oba okufa kwe bwe kubadde it is terrible. Tetuyinza kitegeera naye ensi eyagwa bwetyo bwe yagwa. Naye siyinza kugamba nti era n'abaana be babadde wano baana bato. Omwali musinyafo omwali Koladi ali ku tertiary institution agenda mu second year naye bagambye daddy nalabye ng'omwana kumpi yeekutulako amatu. Daddy is a friend. Abadde taata muliraana mu baliraana baabwe kubanga waliwo abalokola abawera nga balina ka group ka like a home cell ey'abafumbo naye abaana bali nga ye taata waabwe. Abaana bwe balwala banne bano baganda be bano abasajja bagenza okukola taata on'omututeerayo n'atwala mu ddwaliro. Godfrey oyo omuntu Godfrey Wayengera tayomba taboogola. Godfrey abali tamanyiga nti gwe no era akwata mpola bw'atyo
nze nali metroni we lwaki kuba twakulira wamu mu kkanisa nabo bakuze ffe bwe twafumbirwa nabo ne bakola ki ne bafumbirwa kale nga tuli baluganda Amuleka kulife wakafunye otya maama? nze nabadde Kampala nga ngenza okukola nagenze ne train ssaawa 12:00 tubadde ne semina mu Dayos of Kampala abani evangelism babayisa abasomesa okuva e Nairobi nga ninamu kyekola kati ssaawa awo 3 omwami wange n'aŋŋamba nti fulumako ebweru kyeva nfuluma katatera kugamba nti fulumako ebweru kye bamubuuza maama eka afudde n'aŋŋamba nti dedda nti naye Godfrey konza afudde kati nga talina kunkweka n'agamba nti bamukubye yabadde abuzeewo naye bamusanze nga balina bye bamusudde bamukubyekubye ne bamusuula awo wentyo bwe nagafunye. Erinnya maama? Erinnya? Nze Rose Wanda. Mbulwa kw'abantu kwe tulaba mu ggwanga n'ebirala byonna ebikulifaanaganako bwe bityo twongera kusaba ebitongole ebikuuma ddembe okwongeramu amaanyi mu kukola kwabyo. Tetwagala gamba nti tebikoze naye byongeremu amaanyi. Ebintu nga bino families bwe ziti okufuna obwenkanya abantu bano banoonyezebweko bakwatibwe kubanga kikye tutalina nga Uganda ekyo ekitirimbulwa ekireetera abantu baffe okuti bano okutirimbulwa families zaabwe nesigala nga teziweereddwa justice. So tukowola ebitongole eby'eddembe biyimirire biveeyo byongeremu amaanyi mu mulimu gwabyo kulaba nga ebitundu byaffe ebyenjawulo obukuumi bweyongera ate ne vigilance nga weeri mu ngeri efaanaga. Tugende erinnya? Kale erinnya lyange nze mubuulizi Elijah Lumisa. Naliko omubuulizi w'ensuube Church of Uganda mwami wa Yengero ono gy'abadde aweerereza ng'omukubiriza w'abakristaayo eno saidi eno mu kanisa ya Uganda yaba akulembera abakristaayo bonna gwe tuyita omukubiriza bw'atyo bwe yatiddwa mu bukambwe mbwe nga bwe mwalabye abatemu kye baakoze abadde musajja aweereza Katonda n'omutima gwe gwonna abadde musajja wa kisa abadde musajja afaayo eri ekkanisa abenaku zo bakiyita okuyiwawo omubiri ne ssente ze n'ebibye ne famire ye nga yeewaayo obuteemalira okulaba nga emirimu gitambula. So tufiiriddwa nnyo omusajja ono abadde akola n'ekitongole kya Compassion Uganda n'ebitongole ebirala byonna adde aweereza n'ekkanisa ya St. John's Church of Uganda Kirinnya era emirimu mingi gy'abadde akola olw'ekkanisa kulaba obwakabaka bwa Katonda nga bugaziwa so nga ate abadde afaayo okulaba nga awaayo kyonna kyekyetaagisa okusanyusa obulamu bw'abantu abalala kulaba nga aleeta akamwenyumwenyu ku matama g'abantu. Abadde musajja atayagala ntalo musajja agala abantu okulaba nga bakwatagana. Ekkanisa y'ennaku zino ejjuddemu entalo n'ebirala naye ng'omulaba afuba okulaba nga akomyawo ekibiina kisigale nga kiri wamu nga batambulira wamu bulungi. So tufiiriddwa nnyo 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 tusabira family. Very humble man and loving. Abadde ayagala buli omu, abadde ayagala abaana era ne mukyala we muweereza mu Sunday school akoze bulungi abaana baffe mu Sunday school. Bambi tugenda musukumu ng'ab'ensuube Church of Uganda era tulumiddwa nnyo 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 kuba abadde musajja ow'enkulaakulana mu church yaffe ayagaliza nga talina ttabu yonna talina lutalo na muntu era tusaba Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Twongera okusabira Mama Miriam nga tumugumya n'abaana bonna Mukama abagumye Mukama abayambe Mukama atusaasire ffenna
era nga tusaba n'ebitongole byonna ebyokwerinda batusaasire ebintu nga bino batuyambe nga wabeerengawo obwenkanya kuba innocent people are dying ate n'abamaani batafuna justice. Mukama ayongere tugumya mu kino. Erinnya gwani? Nze Christine. Mami ateereryo? Nze Esther Mugweri. Nze Sawayengera abadde muntu mulamu. Omuntu ayagaliza abantu abalala. Abadde omuntu ow'eddembe. Omuntu ow'enkulaakulana. So tosubiddwa kinene nnyo nga ffe abakristaayo ababishop Newton Nsuube tosubiddwa omuntu atagenda kuzibwawo. Mukama y'abatusaasira mu kino nti bannaye mutuyambe omuntu gwe twafiiriddwa bannaye mutuyambe omuntu abamuse bannange mutuyambe tufune ki obwenkanya security mwongeremu amaanyi mwongere okunoonyereza omuntu n'atulese bubi kubanga bannange embeera gy'atuleseemu famire gyalese ntu abaana bakyali bato nnyo omukyala gwalese tetumanyi kiddako.